Ilipazo. Ugamba otya? Je ndi Boniface. Kulikayo. Mvuddeyo oli otya Boniface. Namukwayo muwanya oluwana. Namukwaya muwanya. Muwanye namukwaya. Kuba namukwaya asaanite. Ate ffe abamutuze ng'ekitulese namukwaya alina okufuna olubuto omwaka guno. Zezimu ku nsonga ezitulese. Byampaka. Era obwedda tumutunuulira era mukubye n'akantu. Ne mugamba byonna obikoze mu myaka 10 lwaki tofuna lubuto. Otegera nembuuza Roja omwana ono gw'otambula naye lwaki oba tomufunisa lubuto. Kati nawe amucautioning Roja. Era ayagala namukwaya omusajja aveeri ng'omusajja bwe yavudde eri n'atukuba bosi kushiba. Otegera ate abo abasajja bazibu bajja ne batwala abaana baffe ne tutalyayo yadde akantu. Otegera tutalyayo yadde akantu. Kati washiba nayo omusabe ebintu. Washiba namusanga eranda ne mugamba wabba mu kifulukwa. N'omala gatwala omwana waffe bw'otyo n'otatuwa yadde akantu ke tuli. Otegera kakati Roja naye namugamba eno yessaawa akube spice down oluki olubuto kubanga Roja tetwagala atukubire emimiro. Tujja mugamba ekiro mwatambulanga tewafunako kadde kayimirira ku kkubo. Ne mukola kajja ne sexy. Aliyawo ye magaza alinda namukwaya amukyawo atukubira emimiro. So tuzze kwongera kumutegeeza nti Roja kebeera embagayo ne spice dana tujja kukola ki tujja kugibeerawo era kyekituleesewa. Omuwadde amagezi naye mukwano gwe atakuyise ku mukolo nga tewamuwa amagezi kuba omukazi badde bamuvuma. Twamugamba Kasuku tetusonda mikolo kuba mukazi waaba tagenda tuwamu. Wabula ekizibu kye yakoze yeetaddeko caveat. Ate akyafuna yadde omukazi ebibye byawedde byakomi. Kuba yeetaddeko caveat yeetaddeko olukomera. Obusungu obujja nti yakuyita ku mukolo. Nedda ffe tetugenda ku mikolo ffe tugenda mu kufiirwa na kuziika kuba mukazi wo oba tugenda kutuwaamu. Tujja genda tusonda ebintu byaffe. Kyobula atamala emirundi Junior tumwagala nnyo nga boys domet. Yakola atya? Yatuwaamu. Otegedde n'atuwaamu. Netweyagala. Ennaku nga mmeka? Takuzaalinga nnyo. So bw'owasa naye gwe bw'owasa n'otwalira dda abanno n'otabawaamu. So ekyo tekijja kukola gyali. Oba abadde akwesasuza because nayo mu video ya Kibaluma tewamuteekamu. Nedda Kasuku yenkola ye. Omutima gw'omubi, effitina, enge n'obutayagaliza. Naye era omulaba. Otegera yeye yennyini baga ku mukolo tukubula musiiwufu ate yabadde omusiiwu. Atya. Tewamulabye ekaazu nga yeesise ng'eragira ddala wa papiiri. Ekaazu ya Kasuku yeesise bweti wano maaso ng'emulaga kaabadde kabonero ak'ennalambu-ganda akalaga Kasuku wa papiye lwaki weeteekako caveat. Kuba n'abakazi abawooma nga chipusi z'emunyonyo. Kasuku ogenda kujjawo omukazi agenda okuddamu okuwaako ebyo byakomye. Ku bbanga limumaze mwenna tomu advising ako n'omugamba omukazi tufune kino. Kuba because mbeera mu interview ne mulaba ekikazi ne mukiwaana bina biki tomugambangako kino tukitwale waka. Omukazi w'ebbina anyuma kuli kubakompi nga lyeyambutte awo erikoma. Kale Kasuku n'obwannyashi bunyuma kusitula. Otya. Kusitula mu kisenge ekyo mu nnyumba gye wazimba oba gy'opangisa n'owulirwa omudigido mu nnyumba. So Kasuku yakoze ekintu ekirungi. Kyakusalawo nti girls with bumless hips and other stuffs must repent. Obubina bagende babukendeeze mu mbeera yonna. Kino kirangiriro essaawa abakazi bonna balina obubina bayiye engeri gye buvaako. Otherwise omulimu tewakyali. Kuba abasajja batulaze ebbina lyagudde akatale abakazi bannyashi bawangudde bambeeri namba wayo ebitundu 9.5 ku buli kikulu. Kyova alawo ofiira ku yayini ntale. Kyova ali omufiirako because akabina keeko. A little bit. Omukazi n'abeera n'akabina nga kalinganga entuumo y'akasasiro w'eryo yagwira abantu kalikati. Kalinganga akakiko. Kabina okatwala osuubula ki? Ebbina eddene litiisa. Likuleetera okweraliikirira. Bruno Beta kikyamuleetera ebizibu. Ebbina eddene erisukkiridde likuleetera okutya mu mutima. Oyinza okuwangala n'omukazi w'ebbina olwala sukaali, diabetes, pressure, alusa. Ebbina buli wayitawo ng'alikankanya bw'ati ne bw'omutuma obutungulu ku dduuka abalira babanga kikulu. Naye gwe mbuleka munuunu okabeerako wekka. Bantu bagamba tokyawera nti oli mukyawe. Bukyaba nkyawe. Togenda kukola otya? Ate nkoleko ki? Kukolima.
boda bandi mukuba mimiro kati ikyalina kyezze omukazi yangobi ate tiyasooka kumponinga so nali nvuga emmotoka na feyinti nga nali nva lugasi era emmotoka nagitomeza awo ngewa minisita Kibuule Namawujjo so I was fainted kukye nalaba. You was what? I was fainted. Azobulamu kirungo ky'okubanga omwana yakuleseewo n'agenda n'oli awoze. Mbungatto ye yangobya gye nayambala ku Nkudi Beach Festival. Mbunayambala engatto ya Binko. Mbunenyambala essuuti. Mbunayambala essuuti n'emusala obulago. Otegeera ate ne seetonda. Naye yangobye ninde ebbaluwa engoba mbutongo. Oba walwawo okuleeta akaweeta because abalibo bamwanguyidde nga goli awo omuyimbira buyimba bano ne baleeta akaweeta. Ogasiri romantic. Kugambye ensonga nnyingi katulinde by'anaateeka mu bbaluwa. Ekyo kyokka kikuwa ekyokuyiga ogende weekuze kasuku. Ogasiri romantic. Kwa okuwooma mpooma. Bakazi bonna abatubaddeko nange ekyo bakisiima. Simanyi kyangobeza kutuuka ku ekyo. So ndi muswavu nnyo eri bannayuganda. Otegeera abantu bonna bagunsalidde sikyalina bwe mpita abantu bangi eya ndi mu kukolima so simanyi kyenzaako banna. Oba badde okanyamalusu nga tesaamu kasente. Sente mbadde nsaamu. Zenkudi waziteekawo. Sente zenkudi nazikyakalamu era ezasigalawo nenzigulamu emizigo giri efootupotu. Jo gye walaze abantu emizigo bakuvumiridde emizigo. 500 naye nno nagyo giriko enkaaya nankugambye leero kyova olaba abantu mbegayirira bajje ku Nsujju Festival bampagire. Luna akajanja kampedde ngenda kusevinga. Nkugambye abantu bampagira neneekolakola effujjo kati ndi muswavu gye bali era bakama bange omwaka ogujja bajje banyambe bampagireyo gumu ku Nsujju Festival tugenda kubeera awo mu kibira e Buloba abantu bajje tuzibajjule. Wayize ayize naboneredde naye engeri gye batannangoba mu butongole ebbaluwa ekiwandiiko tekinnafuluma usanga bananziriramu nnyina essuubi ettonotono. kyogamba yagala Irene awandiika ekiwandiiko mu butongole bingi byalina okussaamu nga ki omukazi nga yakugobye tulowooza mbu abeera n'ensonga emu alina ebintu bingi byalina okussa mu bbaluwa nga ki gomanyi bibiri bye nategeerako ebyaliikinga engatto ya Bingo ne suuti yamusala obulago yamusala obulago oba makeup naye gwe bakuba mu video ekikalu ate makeup ekikalu kye nakuba ku Nkudi Beach Festival nakuba ekikalu nkuga nga ninga omwana wa primary nkuga kino ekyalo ky'e Masaka nakyo kiyiteetedde bisimu so omukazi yeesigamye ku nsonga nnyingi nangoba nampa n'erisiiti yangobye era ndi mu kukolima era musajja munaye mwagaliza. Watugamba nga mwe boys dormitory mugenda kufunayo bishuga ebiriyo bibalinze mutuuse wate munnafuna tetukyafumbiza katuli mu kutabaala ggwanga tukufumbiza kasitooka nsayo ekyekyendya 85 tusooka kubala bya bugagga byalina talina baana twesigama nnyo ku mukadde nga talina baana tetwagala akaaya nange ogaba n'ebyobugagga kuba twagala ba boys dormitory olina okufuna omuntu ng'anaatera okufa ng'ali myaka gye egy'okunyuka osobole okugabana so waliwo omukadde wano ekkololo tugenda kumulaba lwa 6 mu kkololo muno waliwo omwana mulenzi yatuyisa tugenda bafumbiza bwe tuli ow'ekkololo ali mu 74 wani wani kumwenya waliwo omwana eyamuzize yazze mu kabokisi ka bulunoke lunoke natunula mbiwandiiko bye ne tulaba ng'omukadde ateekeddwa okumutwala tiyazaala ate maali weeri tamanyi bantu be gye bali yeekanga abeera kololo lutalo lw'obote lwe lwamusula mu kololo so tugenda kubeera n'embaga eya boys dormitory wiiki eno mu kololo abantu babanja video yanko Enkudi ejja omwaka ogujja ejja ati n'ensujju ejja ensujju mujje tuzibajjule ani oyo ayita mu kiryo kyange why muganda wamulabe Suna Beni ayagala twala Shira Price mulamu wange nambo liwo Shira Price wenoonyeza lunaakutta
Mukkiriza malemu Nambo ayo. Mulamu wange Nambo oyo nga naye awanda muliro. Nga bakoze dda budget. Ayimba kayimba kasebata tojja jinnemesa maama nagituuyanira. Kiriwo kira price. Agende maaso oba akakane. Yandikirese mulamu wange Nambo ayo mu malirivu. Ate kati atandise okunyirira tutandise okukyuka. Olowooza lwaki Abannayuganda tebanyiriza nnyo rap music? Rap? Anti kakati Bannayuganda bano balaba balina kalicha yaabwe y'ekintu kye bawulira. Bannayuganda baagala nnyo ekidongo. Okubabuulirira tebakyakwagala. Obola ateri muntu gw'osaana nagamba watuyimbidde ebigambo. Abayaye bwe basangeyo bagamba okuba eŋŋoma ennaku zino bo baagala ki? Ngoma mwe bagattira byonna. So Abannayuganda era nkiwa buli muyimbi nga tonnaba kufulumya luyimba. Bannayuganda obalowoozezaako, waliwo we banywera bya, waliwo we bavugira emmotoka zaabwe okuva wano embalala nga banyeenya ku mutwe. Bw'oyiyanga oluyimba nga mu biiti eyo togiwulira luleke, for beat luleke. Si kali kyaffe ery'okubuulirira okutontoma ennyo. Obola Gravity mugezi. Gravity mugezi. Mu nsi ffenna ze tunoonya ze ki? Mukanya kwogera eri booking we twogerera wano lisiiti kuki? Kakati ani aba wangudde. Doluyimba luyalese alulabye. Egwe weefuula Yesu Kristo. Omanyi nkola y'abantu bw'alemererwa okukola munne kyakola nga gy'abuulirira nti oli kyakola si kiki? Si kituufu. Abantu be basalawo. Gwe kakati ne bw'onayogera ebigambo nti Gravity yafulumizza omoni omuki? Omoni omwana yafulumizza oluyimba. Omwana yakubye omoni. Aguyita otya? Omuniyo. Gutegeeza ki mulimi wa Mule Masaka? Anaye Gravity. Endobo gye yatukubye. Lili Pazo. Tukusuubire ku list ya Pepe. Nze n'ebyo bye njagalira ddala. Era Gravity yakoze bulungi ze nnyimba zange. Ogenda mu remix. Yayimbye bulungi nnyo. So Christian Bebe Kulo mwaka gwo. anaateekako bafudde. Ono bafudde naye ng'olugezigezi lwamusuka anko Bebe omumanyi. So simanyi. Ayinza okuteekako naye ajja kunvuma. Simanyi bana bataddeko. Anko Bebe tomumanyi naye olugezigezi n'amasapu. Amalala simanyi ko gy'abantu obaana WhatsApp. Audi. Tugende mu Nsujju Festival. Tulekere naawe kyetwogedde tukyogedde. Naye gwe omunyo. Omwana yakubye omunyo. Omunyo kitegeeza obrivage omunyo. Nkwagala nnyo. Naye ko kakyeyini akagundi kasiliva. Kano kanakawaggulu. Kali katya. Okajjeewo. Mukazi yakantadde. Mukazi ki? Omukadde wange. Omukadde wange yakantadde. Mukadde. Adiko kalimu kwa mulimu obukalakala. Nkugambye masavu. Ensujju etandise okukola. Ensujju etandise okutambula. Kale Pazo tweyambisa. Abakazi b'amabina kalaasi finito taliddamu kufuna adde omukazi w'ebbina. Yeesibyeko olukomera wakyaliwo omukazi amuganza ebyoyo byakomya kuba n'abakazi abawomanga emmere y'emakindi aba alimbye. So mwebale nnyo okujja okubeererawo Spice Diana kikoze bulungi nnyo. Spice muwala alina omutima omulungi erwakuba bambi buli lwokola ekisa ekingi ofuna bizibu. Spice ekisa kye kimuleeteganya ebizibu ne bavuma oyo neerooja n'okubeera n'ekisa sente ze zikyagaanye satwandikyagadde naye sente weeziri gwe weeziri muganda wayi lwe banaazinona kibuyaga lwali tikkula ennyumba tewalabye abantu bali mu looni kibanja mpola bajja zinona.